Kutu timu Kyagulanyi the Great abatuuze b'ekibuga Kirinda 72 bebereddemu twalize babeerera mu guno omulundi laba abaana ekkubo balizibye laba abaana ali ku mukutu timu Kyagulanyi the Great laba abaana tuli banyiivu nnyo olw'otukwatira pulezidenti waffe abaana banyiize bali banyiivu olw'omukulembeze waabwe okubeera nti yakwatiddwa era bagamba mu bwangu ne iso agasanyalaza ababatemu bazze n'agayiso nga gasanyalaza nga era obedde olaba buli muntu yenna ababadde ffenna ku motoka ffenna tuwunze bazze n'empiso kale munange abaana ate bali ku motoka basefugadinga Kyagulanyi onalebe waffe pulezidenti wa Uganda addako okubeera nga takwatibwa ki ekiddiridde babafumise empiso kakati Mr. Update ngudde eri mbadde ndi awo nga ambulance ya Muganda waffe Alozias etuuka ambulance bwetuuse Alozias bampalula ngwa mu ambulance bwengudde mu ambulance nengamba ate nange ndi bubi yadde naye ate waliwo bannanga abali obubi ennyo olwo eri mutwe ali wansi afeesa bamufumise ekiiso olwo akireewo naye bamufumise ekiiso naye ali wansi afeesa kati mbulumye ow'ekika ekyawaggulu nga nange ndi mulwadde nange batukubye tusikata akireewo tumuyingiza motoka tukwata eri mutwe tumuyingiza motoka tubatwala mu ddwaliro eriri awo kumpi bwe tutuuseeyo eddwaliro ligamba tetubakolako eddwaliro eryeruka government hospital egambye tetubakolako tuddusaawo tubuuzizza abantu eddwaliro ekyerya private tufunyawo eddwaliro erya private gyetukoze eki gyetututte bannaffaabo gyesijja kwogera linnya ne tubatwala eyo ne batandika okubeera nga bafuna obujjanjabi nenkomawo ku siini Mr. Update nga tumaze okuddusa baganda bange olwo ndimu olungubanguba nkomawo ku siini bwe nkomyawo ku siini abasajja bafuuyidde Robert Kyagulanyi Ssentamu ebintu mu maaso talaba avudde kulaba asanyaladde ali unconscious nga bambi n'ekigenda mu maaso takimanya amazima ga Katonda mu ggulu abatemu abo olutalo lwe bakoze bannange sharing live video eno abantu balina okutegeera obutemu bwe twolekedde abantu balina okumanya obutemu bwe twolekedde kiki ekibaddewo munnange badidde olwo bamaze okujjako ba bodyguard bonna babakubye babasudde wali basigaddeko okwo kati waliwo ekisirikale ekimu simakinze linnya lyakyo kirinnya waggulu ku bonnet ku motoka ya Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu kyagala kiyite mu saaniruufu kikke wansi kimugwire kimutuge kati bagambe wabaddewo okulwanagana wakati wa Kyagulanyi ne bakanyamabe ndowooza mu sikafu eyo ne bamutuga kati nga baagala mutuga kubanga ekisajja kibadde kikanyama nnyo nga bw'omanyi omuntu nga si wa poliisi tabula tewali muntu asobola kubeera wa poliisi asobola kwakitinga and professionally ng'abasajja bano kye bakoze abo tebabadde ba poliisi babadde bakifeesi basipapa n'abayaaya abalala be balonderedde ne babawa ssente be baze ku operation eyo mbabuulira mazima Segirinya mbadde mu battle for quiet long time mbadde mu battle enkambwe naye omuntu owa poliisi enneeyisa gye yeeyisaamu ne Kanyama n'omusirikale w'amagye ate omuyaaye si gye yeeyisaamu nga bamuleese ku operation nga bamwambaza n'olugoye lwasuubira nti ayagala alusigaze bamuweranka bamugambe nti okola osobola kati olugoye olulusigalemu yunifoomu bonna zibadde mpya abadde bambadde yunifoomu muddamu tunulira ebifaananyi bonna yunifoomu zibadde mpya nga uniform sinkadde nga babaleese for operation special operation nga yakutemula mukama waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu because omuntu walinyire motoka waggulu ake wansi nga nekiri munda takimanyi naye nga ayagala agwire Kyagulanyi bamutugire mu motoka bekwase nti wabaddewo okulwanagana munnange nga tulwanagana basajja era ebikonde ebisinga n'emisambagere n'empi na biki byonna n'ebigala by'emmundu bisinze kubwa bakanyama byabadde bategese okuba Robert Kyagulanyi Ssentamu kyobola abaganda bafaabo bali bubi nnyo bamusiri David tumututte mu ddwaliro ajja kujjanjabibwa ajja kutereera era bali mu mukolako immediately tulabe ng'asobola okubeera ng'atereera mu ngeri emu oba mu ngeri endala n'olwekyo abasajja abo munnange nga bakola ki bwe balabye ekyo tekibamalidde bamufuuyidde pulezidenti waffe ebintu ebimaaso bamutunze ekiso mu kiwato abasajja batambula n'ebiso basajja basipapa ekyo mukimanyi najjo wabadde omusajja wa sipapa omu gwe twafunye twabadde kulala ettololo musajja wa sipapa omu najja ng'alina akambe ng'alina akaso amazima ga Katonda mu ggulu kati bategedde tosobola kukola ng'oli muleeya because tube identifyinga mangu nti ono alabika kifeesi babambaza uniform za police ne bajja for a mission nga yakutta Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu yebadde mission ey'olunaku olwaleero naye nga Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu gyo yayogedde tibannange abasajja baagala kunzita abantu baffe nga bo bamanyi amune babitwala nga byalwali naye nga Kyagulanyi Robert Ssentamu gwe mumanyi obulungi tayogera kigambo nga talina information buli kigambo kyonna Robert Kyagulanyi Ssentamu kyayogera kyonna buli kigambo aba alina information yabadde yagifunye dda n'obutujjo baagala omutuusaako nga bamanyi ekumi terikyawo omu aba yabifunyeeko dda kyekikufuula president kufuna information ekwata ku
Segirinya ekwata ku bakuliranye ekwata ku botambula nabo ekwata ku bolya nabo ekwata ku bakomrades bo bonna bobeera nabo kyekifuula omuntu president aba afuna daily information munange ebisajja kyebikoze nga bikwata president waffe bimufumita ekisomo kiwato ng'avaamu omusayi mungi nnyo bimufuyidde maaso nga yemukuba mugundi nga president bagenza omutwala ng'ali unconscious nga n'ebiri ku nsi tabimanyi kino mbabuulira mazima waliwo kibayita ekiwalazima muntu n'agamba mbadde neebase ndoota kiki embeera eguddewo ebadde yakibwatukira mbabuulira mazima bubadde butemu bwennyini fenna twekanze bwekanzi kulaba amasasi gatokota kulaba atiyagasa tokota kulaba ab'ebigundi ab'ebyo ebinankani ebyo bakozesa ebya polisi bagudde ku motoka ya president waffe bazze bamusazeeko byamangu tewabadde nagamba nti oba muveewo kwegamba ebadde mission nga yateekeddwa mission etateekeddwa bajja babagamba naye tubeegayiridde ekifo kino we muli wakyamu muveewo naye abasajja abo bakkiriza ne president waffe n'ayingira ekisaawe nga kyebaagala bakole wabeerewo sikafo wakati waabo bakanyama abatemu ne ba security guards ba president waffe bamuttire mu sikafo omwo beekwase ntwade tulwana ne bali ne bamutuusako obulabe oba okiraba nolwekyo embeera ebaddewo bwe batyo ne bakwata president waffe bamufumisa akambe mu kiwato mu mbirizi bamufuyidde ebintu maaso bamukutte bamukubye mu kapoliisi ako kebayita nalufeenya mukamanya ako akamotoka kebayita nalufeenya mwe bateeka omubeera abatemu mwe bateeka abantu baffe ne bagenda nga batulugunya bamukubye mu kantu ako Segirinya olwo tulina Alozias tukuta ambulance tubagobye emisinde baabo bwe batuuse mu maaso olw'okwekkubo libadde bbiri ne bateekawo paatulo mu maaso ezitubulokinga nga tosobola kumu accessinga nga beefudde nti emotoka zaabwe nabo ziseeredde ne tulwana olutalo bwe bamaze bamuvuze ebbanga nga lyetooloddemu ne balyoka batuta bwe batutadde ne tugoba naye kyensinze okwebaza abantu beeruka tusanze buli we tuyita nga beebeereddemu nga bonna beekozeemu omulimu nga bagamba enough is enough bantu bonna nga bakambwe bantu bonna nga bagukolezeza nga bagamba enough is enough we want our president era tugenza okuyita yonayona ng'abantu bakambwe nnyo ng'enguudo bazizibye nga basuddemu ebiyinja abantu nga bagamba mukutte waaki bakutte Kyagulanyi ewatali nsonga bakutte Kyagulanyi ewatali warning nti kino kyasuze kiteekeddwa tumutemulira lukka ekyo basuze bakitegese abayaaye basipapa n'oyo omusajja gwe bayita Franka Mwesige iwe madala iwe killer Franka Mwesige iwe madala you are a killer buli muntu ekyakimanyi nti iwe madala iwe killer Franka Mwesige mazima ga Katonda mu Mr update ne bakinaba kyetaagisa ki Franka Mwesige tulina omuntu wala mu ICC alina okufesinga crimes against humanity yali yekwese nga lowooza twabyerabira bye yakola ng'akyali kamanda Kampala Metropolitan munange nedda tetubyerabiranga bye wakola tetwerabiranga ng'akyali kamanda Kampala Metropolitan yakola effujjo erya buli kika oyo musajja embiro mu bwangu n'embiro ateebwe bwana banga tannateebwa bagenda kukola ekisinga tulina okulabika nga tweyiwa ku nguudo wanene ekiboga tuli banyiivu nnyo okulabika nga omubanda yakwatiddwa president B era Museveni sawa